Nagambye kanjogereyo nkole. Kale mwebale njogera maaso n'okubanga mutegattako amanya gange nze Wasswa Emmanuel bulambugamba butya kansuubire muli bulungi. Okay. Kakati munnange obulamu nsubira buli bulungi mwebale kubeerayo. Tuli nafe ba Labour World Connect abasinzire Kampala Uganda okubeera nga bakutwala abantu ebweru. So gendo bagambe nti Emma yangambye mwine emirimu e Saudi Arabia. They will go there, will give you you go there bakuwa omulimu n'ebisigalidde. Njagala ntandikireko ku bannaffe mikono gyaffe Alan Cruz ne Divosh Matov. Bano bebe mukutu jireja celebrity track n'omukutu gwa Cruise exclusive abali Dubai Abu Dhabi era nga nja kusooka nebaze aba mu Calnet mwebale nnyo okusupporting emirimu gyo ba blogger. Actually emabega kaawo ba blogger babadde nga tebatwalibwa nnyo nga nsonga, but ennaku zino social media is taking over. Nti olaba nga abantu abali ku social media kati batekinze up the deals nti osookera ku macha nosinkana Labour World nge sponsoring program number gye tukola monthly, that is money. Nosinkana club nge sponsoring TikTok okitegeera, nosinkana Jobline nge sponsoring Mixins Fun ku TikTok, nosinkana Speed Express nge sponsoring Muna ku TikTok. Kati nojjo osanga mu Calnet Global Services ikola ku nsonga z'okugaba emirimu mu Dubai nge sponsoring Share Team Sigano Mazima yoli omusajja Dean Sava, then negattako netakomaawo nekwata ba blogger babiri bagende balambule ba representing eggwanga like ogenda okulambula okubalaga ekifaananyi ekituufu. Nabadde discussing Mukawo ne Divoshi nga mubuuza tuweeno omulama guli kuki, nangamba nti tubadde tutambula tugeza kubanga tulambula of course kuwumulako then n'okulambula bannayuganda embeera gye bawangaliramu mu Deira Sharjah you know banoga gye basinzira era nga bagenze ebifo bingi, bagenze ebifo nga Yas Marina noze kifo kyensinga Kinadi Gardens ogendamu kye bayita Yas Marina olwakakwate kenyina ku motoka z'empaka nadaleza za bazita batya zine motoka ni Formula 1. So one day one time jagenda ko mu Yas Marina kekafuna Kinadi Gardens okulambula konze mu Dubai. So bagenze Dubai Yas Marina ne bagenda Burj Khalifa ne bagenda ku Desert Safari ne bagenda mu Abu Dhabi ne bagenda bed spaces abana zibasulamu ne balambula obulambe babeera mu streets z'Deira. Buli wamu basobodde kubanga batuukayo nga bali under the fund of Mukalnet. Kino kiraga nti abasajja abagagga nga aba Michael Mukalazi basolokera ku macha ne bateeka ekitiibwa mu mulimu gw'oba blogger. Kitegeeza nti ng'ovudde kubona ba blogger baparapase aboonoonye ekintu kyaffe abatuvumiriza kozi nfunye kyanyo nakulwaliro mbaddeko ku chachi ya Bugeme nenga omuntu omusajja tayagala ddala ba blogger olwokuba afaananyiriza ffe banamawulire ne ba blogger. Some of us are journalists abasoma amawulire go ntugategeera whereby manjogera I know what I'm talking about. Wenali kwogera ensonga nja kuwulira ovo n'obuddo bwayo. Kati batutabise ne bano ba PR abayisima n'abasigadde aboogera obwogezi buli kimu discussing ku maybe without research obanga balina kibagenza kubanga bagusa. So naye companies nga zino bwevaayo ne honoring abaana nga banyaga nti mujje mulaga abantu ekifaananyi ekituufu ekiri e Dubai. Of course ebibi bibaayo okwetunda tekubulayo emizezeze mwegiri naye ejemize egiriyo gye mitono okusinzira ku birungi abaana abali mwaga mwange bafuna. Mumanyi nti unemployment nene nnyo mu ggwanga eri waggulu. So kati ezensi zitubudamiza however much their shortcomings eziriyo naye bibakola bitambula kuba singa bibadde ebibi singa tukyagendayo. So these guys have to enjoy. I think some of the pics muzira zigenda zitamu nga bali mu kuvuga buno moto ko pichi obumpyo bavugira mu Desert Safari bavugira mu beach mu Divosh bamwadde esimu 3 mwabi Mukalazi yamwadde Huawei namwa amwadde esimu 3 nazirabyeka then namugatako mutaka kutona mwane milioni z'ensimbi zo nakomekola milioni nga 2. So ebyo nabina biba biraga nti omulimu gwe tukola guno sigwa kusanga era nga gwina future ahead of us, gwina kigeza kubangulaga, gwina ekifaananyi kye guteekawo nti omuntu osokera bukezi ku machanga tokola ku TV yonna just running channels no stuka no bira muntu wamaanyi mu nsi no representing okitegera through this thing tukyuza obulambu abantu bangi mubalabe tujjanja bye bamira ko bona tubakozeko family zendisiza na biki
nenga zisikola ku TV no zanakola ko ku TV emyoka and ekyazijja zali nsimbi nga tele bagala kusasula balinga batuyamba obuyambi obwo kitegera but ebirungi bina byenfunye mbifunidde ku YouTube kwembifunidde obwo kitegera so ne bana abaana ebirungi bafunye tebafunye because of TVs kwa bakola ku BBS naye omulenzi okubuza divorce akola program ki ku BBS nga togimanyi okitegedde batono nnyo abala bashoyi kumacha naye obulyo bwa kubuza divorce matovera jagamo yo blog Alan Cruz batono abani program zakola ku TV but abasinga bamanyide bakola ki wali so basobodo okutugira ekifaananyi ekituufu about what is happening in Dubai and atwebaza abo kubakati zino companies zitwala abantu ebweru bamukawuleti abo n'abasigadde baleba world nti nabagamba ko nti bana bemutwala oba bemuwe emirimu ya business yamu kati we batali temuswa ku existinga kitegeeza ebyogerwako gye mutambulira oba ekifaananyi kye tubalabiramu bwe mukera kumacha ne muteekawo aba influencers ne balaga ekituufu ekiri behind curtains and bars kiyambako okutereeza omulimu guno obunaabere Kampala nga manyi nti si buli ali Dubai yeetunda because oli oluwulira nti gundi obeerawa nti ndi Dubai ekisooka omulira mbongo nti wasamba gwa nsimbi which is not the case gundi oliwa nti ndi Jidda natoloke Saudi Arabia nga bankuba kiboko oyinaga kati yasamba gwa nsimbi alinga kabuzi obwe kisi kye bakola abasinga si kye bakola abakikola be batono lwakuba nti ekintu ekibi kisoundinga nnyo okusinga ebisigadde so these guys have got so many things where gye batambuliddeeyo ne bigenda maaso ne banyumirwa obulamu like that so we wish you the best guys mwongere okubanga munyumirwa nezo companies endala ezikoze mukalume kyakoze companies endala ziveyo companies ezisola abana ebweru zina sente mpitirivu nnyo muso okusacrifice nga million 10 nemuga ne mukyusa ekifaananyi ky'abantu ekifaananyi ne mulaga what is happening there so wish the government to come on also ebintu nga tourism ba bloggers baso bikyusa enzi nemanya Uganda kyeki nemwanya ba blogger bonna bali mu ggwanga abali influential nembayiwa mu field nemugamba gende mulambule tourism national parks ezenjawulo etujja ekifaananyi ekituufu ensi nemanya waje tugenda so that is it yabadambuza nti ema kujja ko Dubai amuzungu agamba time tells one day one time na fitu ja kujja Dubai after some good time kali mubere bulungi mweraba